Mungi saawa eno milioni 600 yatunda bya bugagga bye byonna byali awo Katooke, n'atunda kalina, n'atunda kalina, n'atunda akatali, n'atunda amafuta, ebibugagga by'ekika byonna n'abitunda, sente n'azikwata okusinziira nga ye bw'ayogera. Komanda 001 Kaweesi sente n'azikwata n'azitwala afune kaadi. Komanda we Nansana ku Nuupu yagamba nti atwala Mwami Kyagulanyi mu kkooti. Bwe twogerera yegasse dda ku kibiina ky'NRM. Bambi yakaabye n'agamba embeera mu empita temugimanyi, nze sikyasula waka, omukazi yanoba, ab'ekika baagala kuntuga. Komanda Kaweesi ebigambo byayogera takonjera ono. Embeera yonna gwe wali walinga ku kitebe tubuulire, sente yazireeta atya, yazireetera mu mmotoka, yaziteeka ku akawunti, yaziwaani. Sente mu kibiina asobola okuba nga yaziteekayo. Ganja omwana akumpereyo ku mazzi ewoti oli gundi Natasha. Kakati sente ayinza okuba nga yaziteekayo mu kibiina naye tasobola kuba nga yateekayo ezo sente zonna. Alimba ekyalimba kubanga process yonna ebyokusolooza sente za Nuupu nabibeeramuko. Naawe wakwatangako akalulu kali akagwa 221 nze nali nsolooza. Nga muzisolooza mutya? Sooka tuyitire tusolooza ne Chairman Nyanzi. Nga muzisolooza mutya? No, abantu abali baagala kaadi nga buli kaadi eriko omutemwa gwayo. Kaadi lwaki bali batunda kaadi? Ffe mukulembeze yatugamba sente za campaign twali tetulina za mafuta tetulina ki. Kibiina kyali kyakajjanga kipya. Kati mwabitematemanga mutya ng'omubaka aleeta mmeka? Omubaka 10 ku 15 nga bazireeta. Kakati ate lwaki balinga bajja kwe batagenda kuwa kaadi? Bonna twabajjangako ne betutagenda kuwa kuba twali twetaaga sente za campaign. Mwakubanga kwa ujumula. Oba muzeeko munana nga mwenna mwagala kaadi nga mwenna muleeta. Nze kyebadde mmanyi nti gwe bagenda okuwa nti Kanso Nsubuga gwaba aleeta. Nedda. Naye nga tulabamu asinze okuwaayo ennyingi gwe tuwa. Ekikolwa ekyo tekyali kya bufere. Ate kiti mwafera abantu. Ate tutya. Lwaki mwabajjangako sente ngo ate zaalingako lisiiti. Mwalinga nani? Ne Chairman Nyanzi tezaabirangako lisiiti. Omwami Kyagulanyi yali abimanyi. Twali tunoonya sente z'amafuta agende mu campaign. Ojjukira tunoonyeza sente era bwe twamala twalinga eno tujja ku bantu sente ng'ate n'eri wansi ku kitebe tutongoza mudaku kuba twali tukyali kamooca. Kati nga akakiiko kaffe akasolooza kwaliko nze Chairman Nyanzi ne Namuleme mwanyina wa Kyagulanyi. Ono ow'eggomba gwe bakuba akalulu. Ye teyeesimbangawo. Era Namuleme akola ngani mu kibiina? Tewali naye mwanyina wa mukulu. Mwalinga akakiiko kajja ku bantu sente. Mukulu be yalonda naye ffe be yalonda akajjako abantu sente. Mu mazuzi bajjako. Kakati embeera eyo ffe ekigenderwa kyaffe kyali kyakunoonya sente zigenda kuddukanya campaign ya kibiina. President agenda kutambula kunoonya kalulu ke agenda kunoonya atya akalulu. Ne tutambula abantu ne tubajjako sente bonna. Kansala owero se eyokusatu kansala ero se eyokusatu bana bakika ku magombolo labo nga ba mitwalo aga. Bano banajja na chifu bali bameka bali abo babanga ba ku district milioni 5. Ani yagerekanga ngira fa akakiiko ako kenyini nga ffe tugereka. Naye wano mu kuvaayo abavangayo abamu batandika okwemulumu. Kakati ekyaleeta obuzibu Kyagulanyi ateekewo n'akakiiko. Katulina omuntu gwe twajjako sente naye nga twali tetumutegedde bulungi nga yali mwanyina wa Maaka ye duleva wa Kyagulanyi. Kakati ne tumujjako milioni 3 yali ayagala bwa kansala. Kakati milioni ezo 3 nze mba ngenda ku kitebe Kamooca ku makya ntuuse ku kitebe ngenda mu ofiisi wali Maaka musangawo yali mu kwekalakaasa. Ate kakati nze muganda wange balyoka bamujjako milioni 3 biki nimugamba atani yamujjako sente yali milioni. Kati Kyagulanyi yaliyo mu ofiisi n'awulira. Kati bw'awulira kwe kumuyita nange nampita nimugamba nti nze nali sikimanyiiko ekyo. Nze mu bya sente zembadde nkwata sinakwatako sente ya muntu. Nangamba kyate kyaze kitya eyo ezono muzimuddize. Era ne twambuka waggulu we twali tusololeza sente ne mukwata mu kitavu. Oyo ntuzimuddiza ekyo ne kigwa. Kakati ne tugenda maaso n'okusolooza sente. Kati Maaka bwe yeemulugunya waavaayo bakansala abalala bangi abemulugunya abaali batandise okulaba nga indicator ziringa ezibalaga nga batagenda kufuna ki kaadi.
kadi kubanga chairman Nyanzi yaletawo embeera eyo nti yalina abantu be yabeeranga ku lusegere nabo kwiganga bamutambulirako nnyo ate nga balina bannabe baserunjo jibani baserunjo ji waliwo abaana abalonga ababiri abene makindye ne bannaabwe nga bali close naye kyokka ate nga bali yabajjeko sente ate nga balaba akukutane bano bwe yemulugunya Kyagulanyi n'ateekawo akakiiko k'abantu babiri kaali kakulemberwa Aisha Kabanda ono wegundi owebutambala ye deputy secretary general oyo naye ndijja ne mbabulira engeri gye yalondebwamu okufuuka deputy secretary yali RDC mu NRM yanti yali wena yafaayo n'abanga akola statement gagamba tugenda bakuba naye nja kubabulira engeri oyo naye gye yajjamu okufuuka deputy secretary general kakati omulala yali kakiiko ako baali babiri kaali kakiiko naye k'abantu babiri ako kaba kakiiko ye bwe akola wali Gordon Sematiko ono yali yesimbyewo ne Muzamiru Kibedi Nsegumire emitiyana mu mitiyana north abo be bantu babiri era Sematiko Kibedi yamukuba Aisha Kabanda n'awangula ebutambala kati nga akakiiko ako n'asoma n'ennamba zaabwe ez'amasimu ze baawaayo nga kajja kuyambako tusookedde wano Nuupu nga yakatandika okukola kati twagala okubalaga bino olugendo lwaki weebiri akakiiko ako abantu bangi baakakubangako baakubiranga bamemba baako nga bakubira Aisha Kabanda ne Sematiko munaye eno batujjako sikyende eno kati nga omulimu gw'akakiiko ako kugumya ki kugumya bantu abali kakiiko ako amanya okugumya bana abajibwako sente okubagumya nti temufaayo kadi zijagabibwa mu butuufu kubanga amasimu baagakubanga nga kadi tezinnagabwa munaye eno kubanga olw'ensonga nti mulimu abantu abaali nga abajega nga bwe bamala okutuwa sente ate bagendeyo mu bitundu ne beewaana ze kadi nagifunye nabirabanga ne beewaana era mu kibiina kya Nuupu mu kalulu ka 2021 omuntu eyasooka okufuna kaadi mu bantu bonna abawaayo sente yali Walukagga. Lwaki jo nabadde ne Walukagga ye yasooka era ojja omubuuza alabe ne shene omubuuze sigwa ye yasooka okufuna kaadi mu bantu bonna oba wali oyagala kifo kyo bakifo ki lwaki yasooka okufuna kaadi iyo naye ensonga yaliwo ati gituwe abantu baagala information jo nabadde ne Walukagga nga ndi nayo kugudi ku beat bade na Bitex katono beyuze era show eri wano ku Mega 2 tubulire ye lwaki yasooka okufuna kakati Walukagga njagala otuwe bwi era Walukagga bamala omuteerako stamp tebamuwa plus nze gwe yasooka okuweereza gundi eyo ku WhatsApp nanga nti nze ngize nze ngesanyule mutta nze kadi ngifunye kati nkubira chairman Nyanzi mugamba naye lwaki ate mukozewe muti ate kati Walukagga nti abayimbi abo bamanyi balekana ataka sente ke olobatema bana aboogere nnyo ataka sente ate Walukagga kuba mu oluyimba manyi tuyina engeri gye twakazinzeemu jukira akasente ke twakateeka kuziri mwakalya ko twakalya ako kati naga nti awo noyeka bamuwe mangu kansa akasente mwakalya sente bwaliwo ze twalyanga ate zonna twaziwangayo si kulya mwakumpanya fe twakoleranga bwereere mwabali kakiiko abali bakola emirimu ate batusasulanga omusaala kugamba nemugamba kamubbire wali fe sente twakolanga bwe tuti ekifo wekibaako abantu 5 bonna ne baleeta sente oyo gwe tujjeemu ne tugamba nti ono yasinze nnyingi gwe yagenda okufuna kaadi nga ze tuteeka mu kibiina kati zino ez'abaana abanaffe tutemaatema bo tebafunye ezo nga tuzitema mwalya sente mu lukwesikwesi ate twali lukwesikwesi ate kiti lwaki nazo sente bazireetanga already ekibiina kyali kyetaaga sente era twaziwaayo ate zino ze mwalyanga ati katwakoleranga bwereere tewaliwo omusaala wali mwayinanga kutema ku zino anti twandiridde ki tewalingawo omusaala kati namwe ne musala amagezi pose mwali nani chairman Nyanzi Namuleme nange kakiiko kali ka bantu 3 kubanga tekwalinga receipt sente sente tebakozesa era gundi yatunyaga gundi Alozias teyawaayo yatuwa milioni 7 era inatuwa 10 n'atunyaga kyokka nadda mawulire ne yeewaananga we yatuwa 10 naye yatuwa meka 7 hasa tunaagakuba kakati oyo aba muntu mulamu
Atenga kadi twajimu. Yensonga ki teyadda mufuna kadi. Gyotola anti no teyali muntu mulamu. Ne munyiga ne mutaddamu wakadi. Twanyiga. Musajja wato bakati ali ku ki. Era namugambirawo kasita atandika okusamasa ne mugamba togenda kugifuna yakalulu akadda. Ani yali awo akulembedde ekintu ky'okufuna kadi zino ky'okugamba nti ono tumuwe kuba waliwo abaateekayo ssente wadde nnyingi ne batabawa. Ffe twasalangawo basatu era kakiiko kaffe. Kati tudda wano. Gasi Bobi Wine. Zambaali. Akonsole gye tulimu ye Nansana. Kakati. Nansana. Luli kadi twagiwa Wakayima. Musoke. Tuwa milioni z'ekikumi mu ameka. Mu abiri. Yazituwa kashi sagalaga nti no twamubanja. Era nanga nti yasingayo na kizimbe ki. Kubanga era bwe yali azituwa yanga nkwegayiridde. Bwe sifuna kadi mpedde. Bwe sifuna kadi nkoze eki? Mpedde. Nyumba yange egenda. Yalinga ku buladi. Nga. Era ku buladi. Era ku luno nangamba naye kati ku luno kinaba kitya ne mugaba ati olina okuleetanga ebi. Kuba kati oledi oli nkambe. Nanga nti sijja kudda. Teyadda. Era Zambaali n'ayingirawo. Kati Zambaali ajja. Zambaali wajja. Zambaali tumugatta Zambaali 001 Komanda Kaweesi ali maziga saawe kuba be baali ku mbira nyaawo. Jukira Kaweesi luli yajja. Mu 221 yajja. Yeta ina kye yatuwa. Gamanyi yakozesanga manji ngayo. Yeta ina kye yatuwa olw'ensonga nti luli. Jukira yali azzenga agamba nange njagala bwa president nga bana abantu abavaayo mu biseera ne bajjayo empapula z'obwa president bantu 3 mmeka. Y'omu ku baali bajjayo empapula bw'ayagala bwa president. Kakati bwe yamala ne yegatta ne banna batonotono ne bajja eno. Nga bamanyi basobola okufuna kadi. Ez'obwereere. Kubanga ate munayo oli abadde ayagala bwa president kati azze ku bwemuppi. Tetwazibawa. Kakati era najja independent. Era naagwa. Kakati ku mulundi guno Zambaali bwajja. Ne Kaweesi najja. Kati Kaweesi luli alina ebigambo byayogeranga ebitali nga birungi. Era agamba nti yatuwa ssente. Ate nga teyatuwa. Kati Bobi Wine n'anyiga nagana yakasajja lwaki kagenda katwogere. Mpoza akakiiko kaba wa ssente kitu. Akakiiko kamwe ka reportinga ngawa wa Bobi Wine wenyine. Kale genda maaso. Kaba wa kituufu akasajja kano kaba wa ssente. Nze gwe yayita Bobi Wine. Era esegeeza Komanda 001 naye yali abafera. Luli yali atufera bufezi teyawaayo wadde ssente naye nga yali ayagala kadi naye nga talina kyawaddeyo. Kati ne tumugamba omukola nkola atalina ssente tafumita linda. Era bwe kyali. Ne tumugamba ati kakati ffe tunoonya ssente za mafuta. Ate tugenda president agenda kutambula kati oyagala sebo kadi tukweyabwerera. N'agamba siina kye nnina n'agenda. Yesimbawo independent n'akola bye yakola. Naye n'asigala nga atwogerera amafuukuule. Ate nga Bobi Wine yali agambye nti omusajja oyo wadde nti embeera ye etali bulungi kati. Naye ayinza okubaamu omulamwa mu kalulu akakola ki? Akajja. Kubanga Bobi Wine yali akimanyi. Lisiti yonna twagimuwanga. Ey'abasasudde era balina okufuna ki? Kadi. N'ateekako n'omukono. Kakati Kaweesi Zambaali bwajja. Ne Kaweesi ate akola ki? Akomawo. Kaweesi bw'akomawo ne mugamba nti nangamba kati ku luno ndi mwetegefu. Okola buli kimu. Nga yeewaddeyo tunda ebizimbe bibiri ebiri Ekato. Ku luno ndi mwetegefu. Ekato komanyiwo. Ekatooke biri awo mu Stenson. Ate mbu ye chairman era weekya. Chairman. Kakati nangamba ku luno nkomyewo ndi mwetegefu n'akawunga. Ndi mwetegefu okuteekayo ki? Sente. Ng'amaze otegeera nti atalina ssente tafumita ki? Lindaazi. Ne mugamba kati omanyi. Olw'ebyabi ngamba nga Zambaali yakatandika okujja. Ne mugamba ngenda kusooka njogereko n'omukulu. Omukulu yani? Kyagulanyi. Okay. Ngende Magere ne twogera. Kyagulanyi nanga naye ate Zambaali naye munywanyiwa. Musajja waffe ate wa mawulire. Abadde atukubira akadirisa wali oluusi tebaagala tukyaza n'atuyisaawo awo. Balometa biki. Ngamba naye kakati naye ekola ki? Naye yogera naye. Olabe ye talina kyayinza kugira. Kati ne njogera ne Zambaali. Jamani nanga nti angenda kukolegana ne mukama waabwe director Kini Kalisa. Ye director waabwe wali ku NBS. Nangamba ngenda kukolegana naye tulabe engeri gye tufunamu ki? Sente. Nanga sente meka ne mugamba milioni 2. Mutunda ki? Busanga. Kati bagenda bawa 315 za moto. Ko badde ki naawe? Kale mbivuddemu. Kakati ezo sente ziba nyingi. Si nyingi. Kati yataddemu ki? Nga ku sente otabuka. Kirwaki? Bannange nkenjogedde kaakato lwaki genda mu maaso. Bamugamba milioni mmeka? 2.
akati ngambe nanga akaddeyo nankubira essimu ekyo nanga ensonga kati ndi muzikola taratibu enkeera nankubira nangamba akati ngenda ggulu onzo genda ggulu nti ngenda kufuna sente ggulu ayagalayo funa sente yowali banka ngenda ggulu konze tewali mu ebyaddala anti kati nkubulira byaliwo kale nangamba ngenda ggulu nangamba naye ngenda kusinkanako ko najatinamyalo mugamba kale sibanyo ajatinamyalo bayamala namusinkana ayinza okuba yamusinkana kati enkeera najja nangamba sente nazifunye kati tukola tutya nemugazi zonna zawudde nangamba nti nafunye 10 mwaga naye ngenda kuyiiya endala saali mubi nange ninkwata olukomo ninkubira Namuleme Namuleme yo oli mwanyina wani wa Kyagulanyi kati jukira ali nayo kakiiko ebiseera ebyo Kyeyamaani Nyanzi yalina obutakkaanya ne Kyagulanyi era lumu katono bakubaganireko ku kitebe Makerere kisoboka twali mu lukiiko nkugambye Kyeyamaani Nyanzi nakwata ne laptop yoli nagisika nagikuba wansi nafuluma nga Kyeyamaani Nyanzi amanya agajjawa muganda wange yali yakajja mu kibiina tebe bikola mu kibiina tonyumya muganda wange oli baba muto wa muntu bali bajjamu kuba jeno sale taso agisika kujja jolooza kompyuta nagikasuka abasajja balina amaanyi kabakamanyiiro kakati munnaye olongo olutalo we rujjidde Kyeyamaani Nyanzi yali atandise okweyagaliza entebe ya Lord Mayor nga Kyagulanyi amugaa togigendako kubanga twagala tuseewo bali mwezo Waiswa tumufunire walaga okiraba kuba Waiswa ere bali bamaze omugunda tumufunire wakola ki nga constituency gye bamubalidde eyo yabali mwezi kati ate nange mwolo olukiiko ate olutalo lwange nange ate lutandika osituka ng'olutalo ate olina kati olutalo lwange nga luli wano nga mbagamba nti nga sinategeera nti ate Nyanzi baagala omusindikawa mu Kawempe South kati ngamba Kyagulanyi mbagamba nti nedda Waiswa amufumbira ddeyo e Busoga gye bamukubira ate gye wali ogala omuzi ngamba nti eri gye bamuzaala ye waabwe bamwongere bamukube kati wano yawangula byebimu sengavudde mu ngazi tokiraba kati ekigendererwa kyali ki sanga ate no constituency nga twagiteekamu omuntu omulala twali tusobola ogijjayo okitegeera kakati awo tufunamu obutakkaanya Bobi Wine aga nti tugenda kuddamu tusinkane mu nnaku nga 2 tufuna meeting e Magere ssaawa 8 ogw'ekiro ku lunaku olwaddako meeting eyo ye yasalawo ye yamala egobe mu kibya negamba Nyanzi genda mu Kawempe South kubanga ate mu North bali tubalirayo nalukola kuba constituency batujagala mu sente kuba tuba tunoonya sente mu mbeera yonna nga womanyi omukulembeze asobola okubeera nti amala tuba twagala sente mbawulira kati fe tuli bawagizi mwe mwali mu kintu mwe muli bawagizi kakati munnaye nga tutema bwe kati nga ngamba Kyagulanyi nga muganze njagala kujjawa Kawempe South kati nga agamba lwaki togenda mu Kampala Central Lubongoya nga agamba nange njagala Kampala Central nga ngamba Lubongoya ate bye nagambye wasa okudde waabwe ate naawe ngamba atoyagala wano ate nawe wandibadde ogende kati wano amaze oleetayo ka sente akaki banno baleeta zaaki ate fe we butwali kwaka kakiiko waliyo yawangayo sente fe wali mwakunyanga bali bannammwe nga tukunya beebweru fe ab'omunda nga tewali akunya munne kanso weeyongere okiraba kati Kaweesi nkomawo ku Kaweesi ingini ya Kaweesi 001 commander Kaweesi ajja mugamba Kaweesi wayogera ebigambo bingi embeera eyagwa ku Kaweesi yembeera eyagwa ku Roy Ssemboga ensonga ezagobya Kaweesi kumu makadi zezimune za Roy tezina njawulo zenyini kumala kalulu kabiri 20 ne baogera ebigambo batandika okwogera ebisonga ne baswansuka ate era nabalabula era kyobola bane ekyamazima gundi Roy Ssemboga naye yalina obuwagizi naye yalina in fact yali asinga ne Kyeyamaani Nyanzi naye olw'okuba nti waliwo biri ebigambo omukulu yali yabanaabira dda mu maaso kati nze ngamba Kaweesi muga nti omukulu si musanyufu bigambo biwayogera luli aga nti ebigambo byaggwa byali byabufuzi konze gwe bw'okimanyi naye omusajja si musanyufu naga nti yenda kola buli ekisoboka ndete sente zonna zibeetaaga omanyi bwayogera n'amaanyi ndete sente zonna zibeetaaga ze ndi komanda kankube ebipande nimuga kale nakuba ebipande yabikuba paka
nga buli luguudo yabikuba paka ehoima n'abikuba paka ggulu n'abikuba paka nabadde ne mukwano gange General Christopher Damulira sewe nkutumiddeko ye director wa crime intelligence n'angamba nti munansana nga buli we yali ayita nga bipande bya Kaweesi byokka yesigane mwami Museveni ng'abiteeka ne mu constituency etali ye nabisanga egeeyo kira Entebbe eyoyo nga ye asuula ye yali tamanyi waakoma nagendako nerushema ngabiyeyo Rushema Birimbalala ejjinja wali ekipande kya Kaweesi noma yali abadde ki Kaweesi yakuba ebipande nina ne we naliwa nalirira nebisanga nga biyeyo engiri ya Kaweesi Kawempe kati Kaweesi akola ebyo byonna atandika okugulirira abaana bano abali ku election management committee okitegedde atandika okubawa ssente abaana bawadde miliyoni 5 miliyoni 3 abawaaba basuuti soja abawa 2 anti bamutembeete wali bawage batekemu amaanyi n'ekimotoka nga alina n'abantu abamuliko bangi bambadde bigaadi n'ekimotoka bakitwalira awo ekimotoka ng'amaze n'okuseetinga poliisi ejjeekola ebyo byakola eyo yonna yali seeti kati ne mugamba Kaweesi era bw'akola ebyo byonna nze abaana bankubira banga nti kasajja katukanuune naye nankubira ne mugamba nze nkusaase Kaweesi togenda kufuna ki kaadi n'angamba ku byenkoze sinza butafuna ki ani yamugamba abikole nandi ne mubuuza ani yakugamba obikole okuba ebipande bigende erira bigende Entebbe ne mugamba ku ffe abali ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina olina gwe wali oyogeddeko naye nanga nti nze nkwatagana ne bana abali kakiiko kati jjukira akakiiko ako bakyuse yali akakulira ne bateekawo ono omukyala aliwa Kyemutaayi ono owaawa ow'engulu ow'omambuka ne bamuteekawo kati bamuteekawo n'angamba nti ngenda kuyita mu ssebuufu ne mugamba abo bonna bolaba kakiiko k'ebyokulonda ne woona abawa ssente mmeka tekuli asalawo ani afuna ki kaadi saagala bakulimbe akakiiko k'abantu 3 ke kasalawo akakiiko akasalawo weekali kakati ate olwonze ne Chairman Nyanzijukira Bobi Wine atandise otuseeseetula kubanga twali tumuyisaamu eggaali eyo mu nkiiko ze twali nga nange mpagira Chairman Nyanzi asigale ku baloodi mmere kuba nange nali njala kujja mu Kawempe South kati ate nga saagala kale ne bandisindise mu Kampala Central saayina buzibu naye nga abantu babiri besaagala nga saagala Rubongoya saagala Wayiso bakola ki era ekyo nabagamba nti abo we beesimba mu Kampala oba mu Buganda ngenda kuva mu kibiina era nakituukiriza bakola ki no ekigendererwa kyange kyaliwo ekiti olaga mutema mubi no ekigendererwa kyange kyaliwo ekiti nti bw'obeera nga twetaaga kugaziya bukulembeze mu Uganda nga ddala kituufu twagala bwa president tuve mu kulwanira obufo wano mu Kampala wano mu ne mbagamba nze niwe mbaseesimbyewo siina kyenfiirwa naye kasa tuba nga tugaziya Rubongoya bw'agenda mu West n'ajjayo ekifo kimu kijja kutukolera kubanga FDC ebadde ne bamwijuke ndowooza nga mwijuke yekka yaliye naye era ng'olaba nti FDC egamba nti gyendiini naye amaanyi kati Rubongoya bwe yandigenze eyo Rubongoya ne mubuuza namubuuza na mu lukiiko ne mugamba Rubongoya ewammwe luddawa gye bakuzaala watuufu naga nti nange simanyi kubanga abazadde bange bakulira Bunyolo ayine tugende Embalala ayine jjajja wange ali Bushenyi kati nga ne byayogera byenyi tebikwataga ne muga kati gwe nkuvuddeko ne mugamba Wayiso kizibu ki kyoyineewo e Busoga naga nti waffe ninayo ebizibu bingi konze bizibu ki nga taliyogera ne muga lwaki kubanga ewammwe bwe baba tebakwagala tebasobola kwagala watali wamu sagala bakulimbe olaba n'ababbi bano ababba omubbi omutuufu omugezi tabba ku kyalo kiba kizibu aswale yanti kyenkugamba era ne bamukubireyo ne bamutabaga nti omwana waffe base wabwerera abadde n'empisa kuno ku kyalo ne mbagamba bwe mubanga ebigendererwa byammwe byakufuna bifo nze ekibiina nkikoze eki nkitakati era meeting gye nasembayo okubeeramu yalimu abantu abo nze Bobi Wine abasatu nga nze siriiko kwaliko Rubongoya Bobi Wine Wayiso Mufumbi nze nga ndi waakuna ng'era tetunnakkaanya ku nsonga kya Wayiso ne mbagamba Wayiso ne Rubongoya ekyo tetulitienda kukikkaanyako wadde sigamba kuba ne batuuka n'okuŋŋamba mu ndabika nsosola amawanga ne mbaga sikusosola amawanga njagala tugaziyo obukulembeze
okitegeera ogende eggulu ng'waliyo omubaka wa Nuupu ogende Mwakyoli ekyo kyekibiina ekitambula naye tosobola kuneeyonya bwa pulezidenti nga gwe ababaka oyagala banoonya mu kitundu kimu okiraba ne baŋŋamba kakati ensonga ezo biki kubanga kati olaba e Busoga Nuupu yafunyeyo ababaka 8 Wayiso ade nasobola kubeera omu ku abo naye kati bwe nava mu kibiina ebigambo bye nayogerera Nuupu n'enzija lyenze nzikubamu era nayogera nga ndi wano ne mbaga Wayiso ne Rubongo yabawangula nze ng'ebyobufuzi mbivaako ekyo nzize mbyogirisi nga mmaze okulaba kubanga ebyobufuzi mbimanyi nga mmaze okulaba nti tebasobola kuwangula kubanga abantu bagenda kutulaba mu kifaananyi ekyabanoonya ebifo byo ndabyogeranga mu nkiiko nga ne Bobi Wine waali okitegeera kakati munnaye ne tutambula nze ne ntuuka ekibiina ne nkivaamu bwe nkivaamu nsigala ngamba Kaweesi kubanga nagenda okuvaayo nga maze okonfaminga Zambaali kaadi agimaze ono tagenda gikola ki tagenda kugifuna in fact nze mbadde wano nga siri mu kibiina nga nvuddeyo naye nga buli agenda okufuna kaadi mumanyi nga mumanyi ne obuuza producer wa phone nali nga mugamba wano gundi agenda funa kubanga nali manyi ekibiina bwe kitambula gundi agenda wangula Faaza tasobola kubuulira oli bw'olaba nti Seeka akubuulidde ebife wa mufuti mu muzikiti be basomesa ddalasa biki ate gwe notandika okumuwakanya nga ate gwe oli Peter owakanya oba tusobola muwakanya kuba yaba munda muli Faaza ali mu ekereziya akugamba nti eno omuliro gwakanga omuga nti aleka naawe nga Kaweesi atunda ebizimbe bye Kaweesi atunda ebizimbe kakati teeka wa Kaweesi yamala najja independent nayiwamu sente nyingi byebipande bino ng'alowooza ajja kuwangula olw'okuba akubye ebipande bingi kadi bagimumye n'agakanzi eki independent ekitegeeza awayiriza kyaguwanga awo we yateeka sente wali yaguliriranga bali balala talina muntu gwe yagulirira wankizo bino byagamba nti Kyagulanyi yatwala sente ze Kyagulanyi teyatwala ku sente ze amuwayiriza ekyo kya bulimba kubanze yayagadde bwagazi si defending Kyagulanyi naye yayagadde ayagala NRM emukwatirwe sente naye kamuwa amagezi nze nali mu State House juzi nga nsibambi ajja Latifu Sebagala bano bawaga bakabuuso bani Latifu oyo muyayi President Museveni yabagamba ebigambo bibiri kuba baali bagala abawe sente buli omuze yateeka tebabawa teyabawa nga baswala nnyo n'abagamba ekisooka ataya mukole sako mbateremu sente kati nabo bagenda beera nga babloga nagamba bwe mubate n'abagamba atayagala kola sako ayingiremu NRM butereevu noonye ekifo w'enkola ki kyoba olaba nti ye bwe baava entebe nsibambi yayingirirawo n'agenda n'atungisizaawo essaati eyayerenkeera kubanga option zaali meka naye agisatira yayangu kuba onagenda okulaba gundi zino teziteredde akamaniro kalina beera wano nga kali eno kakati kyemugamba kakati yasatirira President yabagamba ekintu kimu mukole sako ey'abaagwa munoonye bannammwe abaagwa okitegedde abaagala okwegattamu NRM era nze mpa Stephen Kaweesa amagezi ayingire sako y'abalatifu Latifu sako yagwadda sako weeri etambula banoonya bantu bakyanoonya bantu abaagwa babateremu kasente President agambwe munaamala ogikoza ne muleeta omuwendo gw'abantu abatuufu nja kubasinkana mwenna lumu mbateeremu sente oba bilioni 5 oba 10 mutandikirawo mwekulaakulanye naye sigenda kubawa sente kubanga mwagwa sizirina sente za gavumenti bali bageza mugira mukuula kumunyaga bunyasi n'abalabuukirira kati nsibambi ye naga nti nze sako sijja gibeera nze kanyingire mu kibiina jjajja anoonya akafo waakola ki oba mpa bwa RDC oba bwa wonna wananteeka nja batagudde nnyo ate abagudde kati Kaweesi bino byawayiriza Kyagulanyi mbu yakwata milioni 0 kwaga n'aziteeka wali alimba alina be yeenoonyeza talina muntu wankizo bwe yawawadde 10 mu Nuupu okitegedde kubanga akakiiko ako bwe kaasatuluku kaakaabasatu nze Nyanzi ne Namuleme kaasigaddeko Namuleme ne Kyagulanyi yennyini ne mwenye nga sente olina zitwala wa Namuleme n'azitwala ewooli kati tewabaddeewo connection ya muntu mulala nekitegeza mufunidde eddala sente awantu awo sente twazifuna toli bubi ani yagaa nti era nali ndi bubi ate wandabako nga ndi bubi weeyongerako nnyo gwe wandaba nga ndi bubi we nabeerera mu Nuupu nagiyingira siri bubi nga buli kimu nkirina wali wagenda kyebola abantu bwe nava mu Nuupu nze nali nkulembera abavubuka mu Buganda okuva mu Nuupu naye ne bwe navaayo Sajo yiningi kuba abantu bali balowooza kagenze kyatugenda mulaba wali ku kitebe ky'enaale
siri mwezo level za abansi bambi Kaweso mwa era kati nkolegane President Museveni buterevu niwe njagala kati sawa eno nkube simu nimugamba muzeyo oli wandiki wanu nenzija ebyaddala so sicha era saagala kifo ku mwena President yangambo yagala kifo ki ba minister nimugamba nti saagala kifo funa na food otusakire munsobola basakira naye nga setaaga kifo kubasakira setaaga kifo nawano usaka insaka era munsobola Kaweso mwa magezi ki chemuwa amagezi ayingire sako kubanga President agenda kwata sente ezo kuzimuwa wadde ayingidde yani yamugamba aziteeke ani yazimugamba aziteeke akajanja sente nyingi nnyo yaziteeka mu kalulu mundanga yesimbawo yogera yeetaaga emboko ku lubuto yeetaaga mbo gwe n'otunda ebizimbe by'abanno alina sente ze yateekamu ye ebizimbe bye yatunda birirudde webiri yabisikira yatundanga by'abanne bamusibe baganda agenze mukomera ne wakito bayambako ne bamusiba wakukwata ogenda mukwata kubanga bana tebasobola komanda agogenda kuba omukoze bubi komanda amansuka awoze ebizibe yange bibiri milioni 6 bwakaba amaziga bwakaba omuziga obwekiro fere wa baruwa ebintu bye yakola bye byamulemesa okufuna kaadi yakuba ebipande kati ekyo kati abantu balumbuye batandise domuyisa mwengali bagandi muntu kiraba twabagamba oli yalimbe nze nasanga ekifaananyi naye nga ate ne batamanya nti ate zambaali gwe balina ate ewa NRM super kati kyekizibu kye bagira nti oli musajja wattu kali ku kituufu eyandibadde yali ku kituufu embeera emunyigiriza naye yakuba ekipande nesanga ku Nairo wano ayinawo ekipande ekinene nze nali manyi oba alanga ki Kaweesi tayina muntu munnu njagala ave yalumirize nti nazuwo yasinkana Kyagulanyi ku nnaku bweru tunamuwa ssente oba alumirize nti yasinkana Namuleme oba Kiyamani Nyanzi abo abantu basatu oba tolina gwe waako ssente oli mufere oba oli mufere ate kati ekirungi zino tezaaliko lisiiti naye abo osobola okukakasa nti wabawa kuba nange we mbakubira basobola okuga nti kituufu yazitu nalabye gy'olusenyi okusinziira ku mawulire agatambula nti bano ababaka bayinza obutalayira mpaka nga Mwami Kyagulanyi alabise bani abayinza obutalayira bano ababaka b'opposition omanyi amabanja ge balina abo mbw abamu ne bamugamba yogera bigambo byo fe tetuli naawe bigambo ki era nti olutalo lulya Ssenyonyi olunaku singa saalinze Ssenyonyi baali tebagenda mulangirira wali Ssenyonyi ankubira ssaawa 8 ogw'ekiranga naye nga siina buzibu na gavumenti lwaki abasajja tebaagala kunnangirira ng'ali wali ekkololo yensonga lwaki baalwawo mulangirira ankubira ne mugamba muganda wange obadde oyina ebintu tubyeyogera naye bw'oba onanga nti abansonyiwa neyetonda nga ya papa bagende mu Airtel gundi basobola okujjayo amaloboozi awo gankubira Ssenyonyi ne mugamba nti atofaayo bagenda kunaga nti munaye embeera nze ndaba bintu ndaba biganye ne mugamba kati gwe kyoba okola kololo baawo lekawo muntu gwe yenna gw'oyagala kino kiraga nti nangamba ndeseewo omukazi wange ne mugamba tewali mutawaana n'alekawo madamaze nenkuba essimu nze kennyini essimu gye nakuba ye yalangirira Ssenyonyi yali akawangudde nga baganya omulangirira yali akawangudde naye nga baganya omulangirira ekitegeeza bino bituufu abantu bangula akalulu ne bagana obalangirira nensooka ne ngamba Bulola ne mugamba Bulola omusajja waffe muveeko ffenna tuli be bamu era Bulola yakijulira Bulola yali kuoko kusanyuka TV naga nti nafuna mawulire aganga nti omusajja ffenna ffe be bamu naye nti kale kabamulangirira ne balangirira Ssenyonyi nga taliwera mukyala we yakwata taleshiti ye bw'aba wakana aviyo bw'aba wakana Ssenyonyi nga muwayiriza antwale mu kooti nze mbagamba bulijjo ojjukira n'omukyala Ani Muhayirwe bwe yabadde ayogera n'abamawulire nga avudde ku kooti emakini ewa Diini yagambye nti Diini bwe yayogeranga ebigambo ng'amwogerako yamugambanga nti we mba nkuwayiriza genda mu kooti n'agamba era nange ne ngenda wa mu kooti kubanga bye yali anjogerako byali byawe singa saagenda mu kooti kyandikakasiza nti bye yali ayogera byali biki kati Ssenyonyi antwale mu kooti byonna ne byenjogedde byonna ekibiina kya Nuupu kinkwate kimpale wali mu kooti kintwale mu kooti biga nti musajja byayogera tekuli kituufu neki nze obujulizi mbuleete kubanga tewali kyenjogera kitaliiko bukakafu banange oyina bwino okitegeera kakati bano ku mabanja ge balina ne ssente ze babajjako wali mu kibiina bayinza n'okutuga Ssenyonyi Ssenyonyi asooka agaana okulayira kale bwe bamala okulayira yagaane tulyoke tukakase okugaana aliwa
namulabye Ssenyonyi yagenda okusooka kubagenda okulayira Kyagulanyi baba tebannamulaba tebamanyi waali yagambye gundi Ssenyonyi yagamba mwami Kyagulanyi ali safe ali bulungi bye baafeeraafeera abantu Kyagulanyi agezaako kulaba nti ajjawo abantu kibibabalyo babafeeraafeera simanyi protest vote najja wano ne bagamba ebyo byonna birimbo tebiri kale namulabye agamba President Museveni nayonona ssente simanya biliyoni 5 simanya abantu mwami Museveni ze yatuwadde president ezo ssente ze yabawadde biliyoni yaziwadde bannayuganda kyekisooka era ndi munnayuganda oli munnayuganda bona aboozifunyeeko oli munnayuganda naye n'abazifunye abala bonna bannayuganda era ssente ezo mwabali ku mijino emikutu muwa emisolo ate era temugenda na kuzikukulira mayumba gammwe mugenda kuzikolamu ebintu era gavumenti abantu bazifune emisolo gitambule ezo ssente ziddera muki zidda mu gavumenti nabadde walukaga n'agamba mwami Kyagulanyi yabaze nnyo bantu omusajja ayonoona ssente z'abantu mwami Museveni naye nga mwami Kyagulanyi afunamu walukaga yandyogedde ki nti mwami Kyagulanyi yali atulwanirira mukute ssente abalwanirira wa nammwe mugende mmwegate kale mu ttale gyali walukaga agenda amalayo ennaku 2 tulye bagiyita bate enjulu mulye ku ffene bagiyita bate enjulu yeriwa enjawu andi fene yenjawu hane kafene kade kamirira kakati kyembuga yanjagaza okulya kafene nkubuulira no bakajjawa nkubuulira bano bali mu bagenda kulayira kakati Ssenyonyi bino byakola olutalo oluliwo olumanyi lumwambe olutalo oluliwo lwa leader of opposition lwa loop kubanga ekifo ekyo kyali kibaliddwa kutwalibwa Lubongoya yensonga lwaki yajja kati Lubongoya nagwa kyali kibaliddwa kutwalibwa Lubongoya ne Ssenyonyi bakwatagana si enkolagana si nnungi nnyo naye nga weeri entono weeri Lubongoya bakwatagana nabo mu kibiina batono kati olutalo lwa Loopu kubanga Lubongoya takwatagana Nyanzi olutalo lwawe luvudde wala Loopu naye enkwatagana ye ne Lubongoya nayo ya Kibogwe kwegamba teriiwo nnyo eri ku bitundu nga 2 kakati Lubongoya bwagwa Lubongoya saawa eno ali awo akyaga tukole tutya kubanga Lubongoya adaga nti bandibadde baleetawo zaake wakitegedde agira abeerawo bwalo Bobi Wine naga nti ekifo ekyo tukyandikiwadde tukiteekemu Nambeshe kakati ng'ate Ssenyonyi agamba nti Nambeshe eri ewaabwe yajjaye kati yatuleeterayo wadde ababaka abazaali kyandibadde kigenda Busoga naye ate abali Busoga abasinga mu kibiina bapya mbuze Ssenyonyi takyeyagaliza anti Ssenyonyi akyagala naye kakati amanyi nti mu myaka 2 n'ekitundu egiddako kuba kati wano ekyamazima tebajja kukimuddiza Bobi Wine tagenda kimuddiza ekyalo Bobi Wine yagala kiwa ku muntu mulala naye kati abadde akulembedde ku lisiti ya Bobi Wine ye Nambeshe okitegeera Bobi Wine tayagala kisookere wano ayagala afazaali kikomewo buki kiveeyo buvyeri kikomewo bukomi kuba wano kati kijja kulabikanga mwabeeyagaliza ennyo kyekyo kye nali mbagamba ne ku luli in fact ebintu bye nabagamba byonna bye byaleese n'okuba nti obuwanguzi bwabwe bonna n'aba MP bonna bafunye bamatanka nenga mpale za ba 7 tebamanyiiko waabwe n'atali waabwe kyovola nti abeebusoga baba bamaze okuwangula ekifo ky'okugenda Emagere bagenze wakata kati kikulaga nti tosobola kutegeera abeebusoga kati otegeera bagwawa benare Ssenyonyi bayinza omujjako obwaloopa ate lwaki ati nze nkubuulidde sajjanga akoze ebiriyo nkugambye naye kakati nze ebigenda maaso nkyayogerezeganya nabo bamulekeko agira abeerawo kuba abadde atukoledde yavaamu wovaayo abadde akoledde gavumenti bulungi ng'etambula kati mwami Kyagulanyi zino ssente zeyayogedde nti baziwadde babbuloga mu benyi bw'amateeka ezandikoze ebirala ng'ali mu kulyanjawo teeka kiri eyakootinze yagamba yagasoma wali Cavendish teeka ki pulezidenti alina obuyinza Kyagulanyi tafuna ku ssente zitya ngamba naafuna ku ssente ziva mu gavumenti ate kati biliyoni 5 zetwamu mu kalulu ng'akaaba amafuta omujjukira ng'akubye press conference yagikuba na Busogoba n'agamba nti amafuta gatuweddeko mu wiiki egi nemuwe 5 ne tumuwa biliyoni 5 zetwajja eggulu yaddamu okukaaba President sente yaziyisa wa Genosale esengeza muvujjirire esente yazijja wa Genosale era omuntu yazituusa ku Bobi Wine yali Shami mu Malende buli omu aveeyo wano yewaka nze buli kye Malende mulwadde bannange
Mbwera bambi bamwadde amagezi ne bamugamba teyesimba ebyobufuzi Malenda ayina ekizibu ayina ekizibu kyobola nti tannazaala kweja emyaka ayina ekizibu mu lubuto nti buli waafuna olubuto alwala nnyo ne luvaamu akozesa solgate kiki afune omukazi omulala bamuteekemu enkwasa era ndowooza kyagenda okukola wana atakikoze tajja kuzaala ekyo yakingamba ekizibu ekyo bola nti aluddewo okuzaala afadde mukwano gwange ebbanga dde n'atuuka neeyo omuntu abeera mukwano gwo abantu bannopoga bakuteresa nnyo ebyabwe mbadde mikwano gyabwe musibe bulungi mweraba